Abasupadiya bange yono Magejjo agezza embolo era awanvuya embolo. Magejjo ono yakola erinnya mu kugeza ebintu ky'ova olaba nga bajjajjaffe baamutuuma Magejjo. Magejjo ono mulungi nnyo mu kugeza embolo. Leero nsazeewo mbalage vidiyo ya Magejjo nga bw'afaanana. Abadde tamumanyi abatambuuza yono Magejjo wakola ki? Waafaanana ndowooza mumulaba bulungi nnyo ne wansi mulaba waava wansi byonna buli kimu kola kimu kiraba bulungi ebikola mubiraba buli kimu kyekyo ky'ojja okuba ng'olabirako obeere ng'ofuna ki Magejjo ono mwetegereze bulungi nnyo tajja kulemwa kola ki kubanga omufuna nga bw'afaanana. Era bulijjo mumbuuza musawo mpeeza ekifaananyi kya Magejjo ndaga Magejjo bw'afaanana naye ka vidiyo kano kagenda kulaga bulungi nnyo Magejjo bw'afaanana nga bwe yakula nga bw'ava mbadde muyitamu eka muti munene nnyo muwanvu nedda abeera waka osobola n'omusimba waka mu kikebe kyo nga ekimuli ate akwata mangu ku speedi naku bbiri aba atandise ate kyekita ekikola ki ekitafa kyofuna n'oteeka wansi n'osimba n'oba ng'ofuna Magejjo ne neiba n'omwana bawa kubanga takoma kugeza mbolo kwokka oba kuwanvuya mbolo kwokka wabula n'emigaso emirala mingi nnyo gy'ogenda okuba ng'omanya. Abakyala musigaleko agenda kuba kuyamba gwe omukyala okuba ng'ogeza akabinako naturale hips zo naturale naawe ojja kuba okola ki omukozesa omwetaaga ku baana abakyala b'embuto n'emigaso emirala mingi nnyo gy'ogenda okulya ku Magejjo. So Magejjo basupadiya bange bw'ati bw'afaanana. Ngenda kuba nkulagirira engeri gy'ogenda omukozesaamu entuufu okuwanvuya embolo yo n'ogeza embolo yo gw'omukyala akabina hips entumbwe obeere ng'okola ki obeere oke oba wonaamukozesa mu ngeri ndala yonna. So abaami mubeere nga mugeza embolo abalina obubola obutini bambi abakyala tebakola ki tebabwagala bwabatama naawe kenyini nanyini waako oba ofiiringa small n'okugyamu seruwale ogenda okukatunulako ng'olaba ka mwana muto nkakuswaza n'okola ki n'engeri gy'okakwatamu ng'okateeka mukyala nga tolina bwekakwata obupirawo pipizi ng'obula n'okwokerako ekintu ekirala. Magejjo agenda kuba kuyambako ogeza embolo. Waliwo abakyala abagamba mukwano sikuwulira bulungi nyamba obeere nga nkola ki nkuwulira so wambi nga yeefunza dda naye ng'embolo ne we yeefunza atya ng'embolo tasobola giwulira nga kampi katono tasobola mutuuke tosobola mukoona mu busondasonda obuwerako tosobola kubanga omumatiza naye ng'olaba ddala omusimbye eki omukira oba embolo eki ennene. Ate buli weeyambula ng'embolo yo nnene omukyala naye akola ki addamu amaanyi n'awulira nga n'obuswandi bweyongedde feeling zeyongedde amazzi gajja buli kimu n'akabolo ekawera kati niyaliikiraga kati kagenda kunkolako ki wabanga mukyala mbi wamuwasa dda amala gaguma nga waafunayo ki abalina ku mbolo enneneko. Ze embolo zenjogerako sigamba n'ogulya agabola aganene nnyo nedda kola embolo eri medium mbuza mukyala wo omugayo baby kanyogereko size bweti waba awulira ng'emumatiza bulungi emutuuka ng'emukoona wonna wayagala nga agiwulira ng'olekeraawo isinziira ku gwe gy'oyagala oba eri mukyala wo oba okola ne ya hoosi tewali agaanyi so nga zi mukyala wakkiriza gwe kiri eri gweokola embolo gy'okola ki gy'oyagala size yonna n'obubola obutini bannange nga kali mu 1.2 inches oba 1.7 oba 2 inches zokka 3 inches bannange obubola obukola ki butama nawe nanyini wakola obulanga oyagala kasalako obusigalemu kasaleko kasuula eri ofuneko ekintu yakyo ky'okwokerako bagambe yeno embolo gyenkola ki gyennyina abamu kugamba mutya n'okuswa ne mugamba bannaye ngenda kukola ntya nga embolo yina gisikirayo mu nzikiza kupipirawo pipizi kwegamba nga omukyala akuteereddewo buli kimu nga yakolako ayina amazzi naye nga gw'ogenda okusikayo embolo amaanyi gamugwamu n'amazzi ne gabula ne feeling ne zigenda buli kimu n'abalala okugamba bannaye nkubuulire eka bampise oba mukyalawo abanga badde akusubiramu essuubi mbuna agenda kufumbirwa aga nafunyemu obuzibuzibu ngenda ku travelinga ngenda kola kino nga naye embolo ekoze eki emutiisiza nga talina gyagitwala. So banne babebe mukozese Magejjo basupadiya bange abaami mubeere nga mwekolako embolo ziri ezalagirwa mubeere nga mugeza embolo nga musobola okuziguya omukyala nabanga amatira okusinza size gy'obakola ki oyagala. Mweno vidiyo nga amaze obbalaga Magejjo wafaanana ngenda kuba nkulagira engeri ogenda okusiigamu embolo yo ebeere ng'ewanvuwa ate ebeere ng'egejja bulungi nnyo. Ngenda kuba nkikolera nga nawe olaba ogambe agenda kisiiga atya beera ng'obeerako. Ngenda kulaga engeri gy'ogenda okusekulamu oba okubamu eddagala lino oba osobola odisekula mu kinu oba mu blender byonna ogenda kuba obiraba engeri gy'ogenda okuba ng'olikolamu w'oteeka mu bizigo w'osiiga ku mbolo. Ngenda kulagira ku kabolo akampi bw'omunoga ng'alidde te oba omwozaako nkaze butini obeere olabe engeri gw'onaakikolaakolamu
mwoza natukula bulungi tekigana kwoza ddagala kutukula so kirungi kukozesa bikyafu mulaba atukudde bulungi nnyo anyiga kati katuteke mu kinu kyaffe tube nga tukola ki nga tusekula so okufuna ekintu kino kyoyagala ekinene oba oyagala kwanguya osobola okutulamu bwoti n'okukozesa ekintu ekikwanguye n'ogamba jika tukono wakindwawo ndowooza mulaba tulina okwesiba ku kintu kirwako nga Katonda yakola ki nga amagezi gayina amangu tuyange bikoza ki biwedde kati kansikule mbiwulya ebigonze tanisonokawa amazzi omanyi magejjo ono wabeera nga ali fresh akawayo amazzi ngaagaayo kikula ngaakola ki ng'ageza embololo magejjo waffe ono noza omulaba akunze bulungi nnyo okiraba nga ofuna ejjikoyo bulungi nnyo ngaokola ki nga omukokoolamu bulungi okoza mu kintu kinene ofuna mungi lopanzi nyagadde kulaga ki nga mutini ofuna mungi nga asinga kukuwano tofuna obutini sinakungako ki mungiko ng'omusiramu bulungi nnyo abeera bw'ati ng'olina omukokoolamu bulungi nnyo ng'ofuna ekintu kintu asobola okuteekako okusinziira gw'olina ojja kukolako mungiko ng'asingako wano wange nkoze butini nkulaga ki sample yolina okuba nga okolamu kati nze nina butini nnyo kineetagisa kukola ki kubanga nyanika ku kintu kinene nnyo kuba ngenda kuba nkulagako ki kyegala kyoyanikako kyonna gusonga si kiri clean kyegala kyoyanikako tewali mbunno ate bante tulina kwanika ku kino ng'omala okola ki ng'omusaasaanya bulungi nnyo bw'oti ng'omala omusaasaanya tewe omuteekayo obeera omukyusaamu mukyuseemu ngefuna ejjikobere ng'omukyusa nangalo kyoyagala tebitula kustresi mbuno bangambye kukola bwe nti ono gw'olina okukola ki okuteekamu ka sayansi nonga kamwekyusise paka wakola ki wakala omala omukyusa omuteeka bwetika kyomutaddemu nze mutadde kuno obeere ng'omuteeka ki kumusana kati mutwala kumusana niwo n'abakazi ngenda mubalaga bulage ng'egenda okukola ki kubanga muteekamu ebizigo nga mutabula nga muteekamu n'ebikola ebirala bina byonna bagamba ebikola ki ebigejjesa embolo n'ebigejjesa abagala okwanvuya ng'ewanvuwa buli kimu abagala ogejjesa kyokka kyoyagala kyokola ndowooza kukola ki mirabe let's go kati ka powder ko kaba kamaze okukala bwe kati nga okalaba nkayina wano kakaze bulungi ndowooza mukola ki mukalaba nakanika mu musana gumu ne mani nkateeka mu nnyumba ne kaba nkakala yono powder waki wamagejjo agenda okuba nga agezza embolo yo n'okuba nga awanvuya ojja kukwata powder ono omuyiwe mu ki omuyiwe mu katifu bw'oti omugemu ofune w'omuyiwa bw'oti kyonna kyoyagala ky'omuyiwamu songa zolyoke nakyo omuyiwamu bw'oti nze nkoze mutini naye gwokola ki olina okuba nga noyongerako n'ebikolo bye ebirala bye nagamba ebina nga musitulandodo mutereeza omusongola n'ebirala byonna nze mbyogerako kimu ku kimu ka powder kano ng'okamaliriza nga ofuna powder oli gwe nagambako omulala owa musitulandodo owa mutereeza mugolola n'omusongola omusongola ne bagamba gwe mubolo oba katimbolo ekyo nakibagambye ki bulungi nnyo mukimanyi so ojja kuba ofuna powder ow'ebikolo ebirala biri byenkugambyeko obeere nga omugattamu mu magejjo obeere ng'okola ki ng'omikisinga bulungi nnyo kati kankulage powder owange gwenina kubanga nakola ki namukola dda yono ndowooza mukola ki mumulaba bulungi nnyo powder wange yono namukola dda mulimu mutereeza mulimu omusongola mulimu omusitulandodo mulimu omugolola guba gukola bulungi nnyo kati ng'ofunayo ki akajiiko nga oyongeramu nga otabula bulungi nnyo bw'oba omaze okutabula naye nze bino byenkutabulidde byakakebe kamu kano kendeesa aka tiptop osobola okufuna night rose osobola omufuna owa tiptop osobola omufuna byakakebe kamu naye ng'oba oli suppose kuba naki n'obukeeya bubiri bw'ogenda okuba nga oteekamu ki muno bulungi nnyo naye oyongeramuko ku ddagala okusinziira libe nga likola ki nga limakinga bulungi nnyo ng'osobola okufunamu obukeeya bubiri obugenda okuba nga bukumala obeere ng'okola ki nga ogezza embolo
embolo yo oba ng'owanvuya ki embolo yo. Kuba eddagala lino liwanvuya ate ekola ki ne ligezza. N'abakyala libakolako bulungi nnyo kabina ne libakolako nnyo bulungi ku hips nga kali naturally nga tewali ki kyebeetaaga kirala kyonna. So ng'okwata ebizigo bino ng'obisokoolamu bulungi nnyo ng'omala ng'oteekamu muno munda ebizigo byo otabula. Osobola okufuna ejjiko endala n'otabuza emikono ebiri nga ebigenda kuno ng'obiggyako mangu mangu. So bipakiramu n'engalo kyonna ky'osobola obipakizaamu gwe kikwanguyira. Ng'obizzaamu bw'oba omaliriza nabe byange bikoze ki mbimazeemu. Bw'oba omaliriza nga biweddemu ng'osiba bulungi nnyo ng'ofuna w'oteeka bwokere bubiri. Enkeera ku makya w'otandika okuba ng'okola ki ogenda kuba omasajinga embolo yo eddakiika 15 mu buwanvu ne mu kwetolooza eddakiika 15 mu lwengisa eddakiika 15 oba mu circumference ya embolo yo eddakiika 15. Kati katugeze yeeno ki embolo yo oyagala kuba ng'okola ki nga ogigezza. Ogigezza ebeere nga yekola ki yenkana bweti. Naye kuba guno omusobbooti gwendeese gweweseemu sagala obeera musobbooti gweweseemu guti eddagala likuwadda oyagala okuba ng'ogola ki embolo yo. Ogenda kuba oyagala kuba ng'ogezza bwoti mbunene. Sigama mu buwanvu kuba buwanvu embolo oyinza okuba nga oyagala bweti. Oyinza okuba nga oyagala bweti oba bweti bukyonna kyokola ki kyoyagala. Kubanga waliwo n'alina kano akaki akasobbooti bwe kati nga gyebali alina buno obusobbooti. Alina kana akasobbooti bwe kati gyebali. Kati katukusaanikire kana akatini katugezeko omuntu kaalina akasobbooti. Atusooke tuzze wano emisobbooti gyaffe. Oba kati wabikoze olwaleero n'obite paka nkya ng'okeera ku makya abagenda ku mulimu buli time keera nnyo ssaawa 11 onaabe olumala okunaaba okwatako bwoti mpola osobola okusiigako bwoti ku guno omusobbooti gwo. Ene wakatugeze wava ki amanege ne wali ekitwe osiigako bulungi nnyo bwoti. Eno length y'embolo eno circumference y'embolo gyekola ki gyembagamba okwetolooza ki embolo eno length gyekola ki gyembagamba. Kati ne wali amanege ogenda kuba otandika okuba nga kola ki ng'omasaajinga embolo yo wataddeko kidda eddagala lyo. Ogenda kuba omasaajinga embolo yo okwata bwoti. Osobola okuteekamu ne wano ku ddagala noba ng'omasaajinga ng'embolo yo bwoti nga wosika bwoti owanvuya. Making sure nga ki eyimye. Bw'oba oyagala ewanvuywe ojja kuba okola bwoti naye tokola nnyo bibe nga bikuluma. Tutwala obudde bw'eddakiika 15 z'obala. Kati oba nga oyagala kubanga eyagala egejje okola bwoti. Oza kunoddako eddagala lino nga likoze ki liweddeko noddamu n'okwata ku ddagala n'osiigako n'okola eddakiika 15 bwoti. Kati katudde ku ki ku mubolo omunene gw'alina akatini nkulagidde ogenda okuba ng'okola gwe ayina ate embolo bweti nga yo katini nnyo nenkugamba njagala egejje yeyongereko size naye obuwanvu yekola ki emala naye mugejja muno mu circumference yayo mwenjagala. Kati gwe ate okwatako noba ng'oteekako obuteesi bwoti ng'oteeka ku mbolo yo n'osiigako bulungi nnyo noba ng'okolanga oteeka ku mbolo n'osiigako bulungi noba ng'okolanga bwoti eddakiika 15. Nga toyagala ate yeyongereko gwe tokola bwoti atayagala yeyongere kuwanvuwa oba osiiga bwoti ng'oyagala ekole ki egejje bugezi. Naye ewanvuya gw'osiiga okola ki gwawanvuya osiiga okola ki ozza maaso bwoti kijja kuba okay. Wonaamalirako omwezi oba n'obutawera ojja ate gw'alina nnyo time kwegamba ng'oli awo waka mu wiiki 2 embolo eba yagezze naye ng'osobola okusiga ku makya ne mu ttuntu n'ekiro ng'ogenda kwebaka
embolo eba mu wiki 2 okuwera nga yageze dda. Atalina budde ye nga asiiga ku makya na kawungeezi zigenda okuwera wiiki 3 omwo mwezi okuggwako ng'embolo yakoze eki yageze dda nga weyawanvuye dda sayizi yonna gyokola ki gy'oyagala. Osobola ogikomya sayizi gy'oyagala n'ogipima nabayigiriza okupima embolo zammwe atamanyi kupima yitayita mu vidiyo awo ey'okupima embolo obeere ng'opima ogambe atandikidde nabadde sayizi meka inches meka ey'embolo yange circumference yabadde meka otegeera okulanga yeyongerako okupima kwangu nnyo. Vidiyo y'okupima kweki kweri okwo ku YouTube channel yange Manya Bino Musawo Mase. Nakola dda vidiyo y'okupima ngenda kuba nka baterayo ku endi olabe engeri gye yapimamu embolo. Ate bannaye wo subscribe ku YouTube channel yange subscribe nga ku YouTube channel yange Manya Bino Musawo Mase obeere nga vidiyo gye nteekayo obeere nga oyiga okubanga weekolako oba omuli musajja oba oli mwami oba alyani oyinza okubanga eddagala lya mwana wo lya mukyala wo lya jjajjaawo beera nga kola ki ng'osubscribe ku YouTube channel yange nga buli kye nteekayo osobola okufuna akadde ku ssimu yo ku kompyuta yo buli kimu n'obanga oyiga bulungi nnyo. Subscribe nga tosheyalingire banno abaagala okuyiga abaagala okwekolako oyinza okuba ne mukwano gwo nga amaka gagenda naye ng'ayagala geza mbolo naye nga talina ki waafuna bintu bino. Musheyalingire ka vidiyo abeere ng'akafuna abeere ng'akola ki ng'ageza embolo ye. Kati mmaze obbalaga engeri ky'olina okolamu. Ate abakyala katugeze kekana akabinako nga tekaliiko ng'oyagala kukola ki kubanga okageza. Ate oba toyagala kageza tokageza. Buli muntu yenna Katonda alina gye yamutondamu ate kyagala abeere ng'akola ki ng'abeere. N'omwami waba yagamba bebi yongerako kabina gwe ate omukyala naawe omasajingo. Ate gwe omukyala olina okiwa nnyo time ate gwe weetaaga eddagala eriwerako erisinga n'okuki n'ekuli omwami n'oba ng'omasajinga eddakiika 3 nga bw'ositula bw'oti wansi wa kabina ng'eddagala ne weekola ki weriyingira munda. So gwe ojja kwetaaga eddagala eriwerako muganda wange omukyala akola ki ali eyo. Beera ng'omasajinga kabinako ku hips zo ojja kuba okola ki okola bulungi ky'oyagala gw'ayagala okubanga weekola kata kyagadde sigala mu shape yo. Kati ekyokugeza embolo tukimaze n'akabina katugende maaso n'emigaso emirala egy'amagejjo. Beera ng'olaba vidiyo nno ng'eggwayo kubanga n'emigaso emirala gy'amagejjo gijja kuyamba ku abalina endwadde ez'enjawulo n'oba tolina munnange esobola okukwata nga twakola ki nga tewali wuliriza tokuuma wano laba baki n'ebisigadde obeere nga oyiga buli kimu. Byebyo basukaddiya bange ebyogeza embolo abaami mugeze ki embolo. Kati mbayisizaamu n'embalaga magejjo nga wafaanana. Let me hope everyone is fine. So bannaye kambabulire emigaso gy'emirala egy'amagejjo mubeere nga mugimanya. Oba ng'ozadde omwana mutini nnyo gw'ayina bebi omuto beera nga omunaaza magejjo ono tomutabula mu kyogero kiri kye wakola ki kye waba wakola. Magejjo no mufumbe yekka omwana obeere ng'omunaazangako naye bw'oba munaaza tandikira muno mu bulago paka okudda wansi kuba onaamuteeka mu mutwe gujja kuba gugeje nnyo gwewe kole ki gube nga gukutama munaaze wonna wansi munaaze ku mbolo ebikule nga akola ki nga nnene bulungi nnyo ejja kuba egenda egejja mpola mpola. Wanatuukira nga musajja mukulu aliba kwebaza maama webale nnyo kubanga okola ki ng'onyiga mu kyogero ekigezeza embolo yange kyekinfudde ng'omusajja ku luno. Magejjo omulungi nnyo mu kyogero mu kugeza abaana naye ng'omukoze ki nga omwawudde. Ate abakyala abali eyo obanga oli lubuto beera ng'okozesa magejjo ono omunoga n'omuyenga bulungi nnyo n'obeera nga omweyiranga ng'oli lubuto akuzzaamu amaanyi ng'oggyeko amaanyi naaba nga kuwonya ng'omusujja nga omweyiridde. Tomunywa wabula mweyire nga buyizi otabulemu n'eddagala libeeyira ng'oli lubuto obeere ng'okola ki ng'ofuna amaanyi nga tolwalwala ng'olina energy ng'osobola okusitula bebi n'abahereze bulungi naawe ng'okola ki ng'oli taatibu ng'olugombo lw'amagi. Ekiraba supadiyo wange kyogenda okuba ng'okozesa magejjo oyo gwe omuntu ali eyo ng'otera okusanyala oludda oba naba pressure imanyi bakuba ne muba nga musanyala oludda okuva waggulu wano paka wansi n'okugulu ntandika okuba ng'otambula ng'okola ki nga olemalamu oba ogoomamu. Beera ng'okozesa magejjo ono ogenda kufuna ekkajjo ly'enjovu ekibwankurata n'ekyewamala obigatte wamu obisekule obeere ng'okolamu pawuda. Osobola bisekula nga biri separate n'okolamu pawuda n'omukungunta bulungi nnyo n'oba n'obigatta wamu n'ofuna ebizigo oba tiputepu oba nitrosi n'obitabulangamu n'obeera ng'osiiga uddo olusanyaladde okuva wano wonna oba mukono oba lubiriizi n'oba ng'ossa wansi paka ku kigere kyo ojja kulaba nga oterera mpola mpola ng'oggyeko ekyo osobola okusteaminga oludda olwo oba kugulu osobola okuba ng'okola ki okusteaminga naye waba osteaminga ogenda kufuna magejjo tuteekamu biri
yegganya okuteeka mizigo kubanga weesiiga. Wowa steam ng'ogenda kufuna amagejjo, ofune boolola, ejjirikiti, kafubitabagenge n'omulandira gw'olukandwa, obeere nga obitema bulungi nnyo ng'obireeta ewaka otema ebibajjo emirandira ebimu n'ebikola n'obijjako, obireeta ewaka, obiteeka mu bbafu nga bingi biwerako, n'obiteeka bulungi. Asobola bisekulamu, osobola bisekulamu ne biba nga binoga nnyo. Oba tosobodde biteekemu biramba, obiteeke mu bbaafu, oyiwemu amazzi agookya, amazzi ago omaze ogayiwamu, omuka guli omungi guleke gugende. Woba wasanyala na mukono ojja kufuna bulangiti oba tawulo oba kintu kyonna kisobola kubanga weebikka, obeere nga odda ku ludda olumu bwe rutyo, obeere nga odda ku ludda obutadde mu bbaketi oba mu bbaafu nga weewunzikamukko bw'otyo oba ng'ofuna bakukwatirirako oba ng'oli waka ng'olina bakuyambako, obeere nga weebikkiramu nga omuka guli guvaayo nga gukusitiiminga ki omukono we gwasanyaladde. Wekuba kugulu osobola okuteekamu mpolampola, oteeka mu mazzi ki ganaakubabula kugulu, osobola okuwummuzaako bw'otyo oba ku bbaafu oba ku bbaketi n'obeera nga omuka guli gugendangamu nga weesitiiminga nga buli nnaku komakya n'ekawungeezi. Eddagala olikozesaako wiiki namba osobola oddikyusa n'ofuna eddala, ojja kuba otereera nga weesiiga eddagala nga weesitiiminga, ojja genda okulaba ng'ozzeewo ng'osambira waggulu nga janzi. Kale kambalekireko ka vidiyo akalaga engeri gy'opimamu embolo yo. Bw'atamanyi sayizi yo ntuufu ojja kumanya embolo yo mu circumference ne length yo, mu inches ne mu centimeters, mu average, the longest and the smallest mbolo ojja kuba okola ki ogimanya bulungi nnyo nga ogipimye. Kwata embolo ogipimegawo omukyala akuyambeko, ojja kulaba engeri by'ogenda okuba ng'opimisamu. So okupimisa tape measure ne rula n'akawuzi nga tekabuzeeko, ojja kuba otegeera sayizi entuufu oba oyongerako oba toyongerako, ate omukyala yakola ki ajja kuba naye akuyamba kagambe gwegwo omuki embolo gyenjagala eyalagirwa. So bannaye mugezze embolo nembere nga musubscribe ku YouTube channel yange. Manya bino musawumbase ku Facebook, Instagram, ku Snapchat, ku Twitter, ku Daily Motion. Musawumbase mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire kasa mugezze embolo ne mufuna eryanyi, abakyala ne mufuna amazzi ne mwekolako ne mu steaming mana zammwe ne mukola buli kimu. Yeere essanyu lyange mube nga muli basanyufu nnyo buli omu gyali eyo. I salute you. Take care of yourself. God blessing. I love you so much. Bweba tuwapima embolo. Kati katugere kino misoboti gyengenda okujja ko mugulaba guno gwe misoboti ogusoose, guno gwe misoboti ki ogwokubiri. Ngenda kuba mbalaga emisoboti gino muzaza mugira bulungi. Kati guno misoboti katugambe gwe ki omuntu yalina omusoboti guno omuwanvu. Kati guno gwe misoboti ki ngenda kuba ngusalako. Kati basijja abana abalina ki ebibolo bikimpi jjuuni byenjogerako bulijjo okitegeera kikimpi n'ekinene. Ate waliwo alina akatini naye nga kampi kwegamba ye nga ali munaaganaaga. Ngenda okubuulira ngenda kuba nkuyigiriza engeri gye bakola ki gye bapimamu embolo. Oba nga bapima embolo okumanya size eri perfect ku mbolo yo, ojja kufunayo wuzi ne rula. Atasobodde kufuna rula ofuna tape measure n'ogyeta nawe osobola okupima embolo. Kati olaba embolo yaffe eno empanvu ndowooza mugiraba bulungi ng'okwata akawuzi k'osaze ku gundi nga opima okuva wano paka. Embolo ezimu banange zirimu amavunya. Making sure embolo yo nga terebera ng'ekaluba bulungi, nga making sure embolo yo ng'emaze okuyima okateekako bulungi n'oba nga opima bw'oti okuva embolo weetandika. Guno gwe mutwe gw'embolo opaka weekola ki weegende. Tokayisa bulungi n'okaspuresi nga bw'oti amavunya gaba togakoze ki togataddeemu. Naye njagala okateekawo bulungi okkirize oti mumu embolo ekola ki. Embolo ezeewetamu ko zirimu amasanso kati ndozolaba embolo weekola ki weekomye ng'ofuna ng'osalawo bulungi bw'oti embolo girabye yeno embolo. Ogenda kukuddira akawuzi kano okwate rula opime mu inches. Eno wali inches, eno waliyo centimeters. Ngenda kuba nkikulaga. Bw'opima bw'oti okuva ku inches ojja kuba ofunye inches 6.5 inches. Kati kangeza yene embolo yo gy'opimye guno musoboti guno omubolobolo guvuddemu 6.5. Kati kyenjagala okole kyokwata opime ku mbolo yo ng'eyimye. Guno musoboti guyimye mugula teguli mavunya tegwevunzevunze kyogenda okukola. Odde mu inch mu centimeters zira side endala bannange basinga mumanyirula kyevudanga gyendeta mube nga mupima. Kati nera ng'otandika okupima evaamu mu centimeter evuddemu 17 centimeters. Kati oba otegedde bulungi omusoboti gwo guno ki kyeguli. Oba ogutegedde mu centimeters n'oba olina omusoboti bwe guti era ojja kukozesa akawuzi opime paka wekakoma okasaleko okasale omale ofune rulayo bulungi
opime omusaboti omumpi ate mu circumference ogenda kufuna akawuzi akalala okakwate bwoti yeno circumference banange yembolo kati eri gye twasookeddeko tubadde mbalaga length yaki yembolo yo bweti muwanvu naye kati tugenda kulaba gath yembolo oba circumference yembolo eno ng'okwata okola ki weetoolooza ku mbolo yo eba ekomye wano bulungi nnyo. Osalira awo olumala wamaze okusalira awo ng'omaze okupima circumference yayo ojja kajjako kano akawuzi ofune rulayo bulungi nnyo olete mu inches ojja kuba opima mu inches circumference y'embolo yo ojja kupima circumference yayo bw'otyo kati enevuddemu 5.6 inches ate mu centimeter okyusa rula n'oleta mu centimeter buli kimu kwekiri evuddemu 14 centimeters awo oba omanyiza circumference yayo oba yembolo yo ojja kuba omaze okukola ki okupima kati omuntu yenna gwali eyo nga embolo yo yakola ki yaggwerera njagala omanye bino by'olina okubanga okola oba entagala olina okufuna embolo ebeerenga ekola ki nga ogizaawo bulungi abamu ziggwerera ziba tezirina maanyi abamu bafunamu ebirwadde olw'ensonga ezimu bw'otoopima embolo nga bwembalaze kati eyongereyo kati ng'omaze ogipima nga bwenkulaze